mwasiibye mutya? Tugenda kuyiga nga bwe bapima gomesi. Ka tutorial nkazeemu olwa volume nga bwe bangambye, naye kasubire nti kati ngezezaako okwogerako ennyo. Kale kati bw'oba otandika okupima gomesi osooka ne kabba. Kati nga tujjukira oba osala kabba ya gomesi, obuwanvu tukola 8. Ne tumekinga sure nti bwe bakabba ewedde okuteekebwa ku gomesi ebeera 7. So kitegeeza ogenda ku 5 client bakuddani oteeke wano olukoba. Weeredde wano olukoba wano. Olaba wano nga mu mugundi wano ku bulago waliwo akagumba akaliwo w'oteeka olukoba n'opima 7. Omusanvu bwe gukomye ogenda okukola bw'oti olukoba opime kabba. Kati kabba yonaali 8.25. Bw'omala ekyo tugenda kudda ku mikono. Emikono dami yange terina mikono, kitegeeza ngenda kwepimirako wano oteeke wano then opime obuwanvu bw'omukono. Wonna w'ayagala w'opimira. Obugazi opima olagayisa, bakuyita kulagayisa. Bw'oti oba gomesi tebeera fiitingi. Bw'oti bw'okola gomesi, omukono gwa gomesi obugazi. Obuwanvu bwa gomesi opima kuva wano waggulu wano. Kuva eno waggulu n'opima paka wansi ku ttaka. Kuba gomesi ebeera ku ttaka, eba teraga na kigere yadde. Bw'aba client nga muntu nnyo wakwambala nkondo, omugamba nayingirira nga ayambadde enkondo. Then n'opima obuwanvu obwa gomesi. Mwebale nnyo okulaba, mwebale nnyo comments, bambi temulabira okusubscribinga. Thank you very much.